Ababaka basse ekimu n'ekisinde ki PLU bawadde ekiwandiiko kyabwe eri kalani wa Paalamenti mwe baagalira okuleeta ebbago ly'ennongoosereza mu nnondo eyakulira oludda oluvuganya Paalamenti nga baagala atandika okulondebwa butereevu ababaka bonna ababeera ku ludda oluvuganya n'abo babeera tebalina kibiina kwe bajjidde. Yeebuuzizza ku bantu abalala abali mu political parties eziri mu Paalamenti bagenda e Kavule ne basaba ne bagamba ffe twagala ono tebabuuza ba MPs bano abali mu Paalamenti tebababuuza erinnya lijja buzzi ne bagamba twagala ono. Kati ffe tulowooza nti enkola eyo si nnungi kubanga ofiisi eyo eri mu mateeka. Ensonga eno ereetedde ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti ab'enjawulo okukubagana empawa ng'abamu bakyawagira so ng'ate ng'abalala kibawunyira zziizi. Tegeerekeka ekibiina ekireese leader of opposition NUP erina abantu 48. Ab'ebibiina ebirala ebitali bya opposition baleese abantu 100. Naye ate kino ekibiina kyekisalawo naye ba majority be batali mu NUP. Abasinga obungi be batali mu NUP naye ate NUP ye basalirawo obukulembeze. Kati awo obuzibu buli nekijja ku kulonda. Tosobola kubeera kibiina kiri mu buyinza ate n'obeera nga gwali ku opposition. Kati ekyo nobwe baagala batya nobwe banaba kye bayinza okukola ekyamaanyi kyokka kwe kulumya Ssenyonyi oba oliawo ne bamuggyako obwesige senga wabeerawo ground naye nazo siziraba. Naye nobwe baba bamuggyeko era appointment party esobolera okumuappointinga. Bali mu birooto era kye baliko kiringa omugumba okuloota nga azadde abalongo. Tekisoboka. Kakati nabo is not a registered party. One man called King Makbe said, I know what is legal, but not what is right. And therefore, something might be seemingly right, but legally wrong. So, if you are talking about accountability, I had some friends of mine talking about accountability of rope. I don't know where there is any demand of accountability and rope has not provided. And instead rope has been demanding accountability from us. Kyokka abamu ku babaka balabudde ab'oludda oluvuganya ku kisinde kya PLU nga bagamba nti kyandituuka okuwamba oludda oluvuganya singa tebakolera wamu nga kitole. Kati opposition ebanga etakyalina mulimu kubanga kati ate PLU bwemala okwogera eri opposition ate era neekolerawo. Kati ate wesanga ate ffe opposition wetwogera ate tetukola. Kati wetwogera ku corruption ye ng'agamba nti ani yalidde enguzi ng'enkyamugoba oba ng'amukwata. Kakati ogenda okwesanga ate ffe ensonga zaffe tezogerera nti enguudo mu Kampala mbi nga bagaba ttenda nga enguudo zikolebwa oba ntegeerekeka. So kati ogenda okulaba nga ensonga za PLU z'ensonga z'opposition. Beerayo nga weerimba PLU etuyingirira PLU ate ki bw'oba obala ebiro oba olaba ebigenda mu maaso era oba olaba nti Paalamenti eno egenda kuvugibwa PLU. So bw'oba obala ebiro ng'oli munnabyabufuzi leero si lwe budde okukola entalo bwe budde obw'okwegatta okulaba nti tutambulira wamu. Yenayina agenda okulwanagana n'embeera eriwo embeera yennyini ejja mulya. Abamu bategeezezza nti ekiteeso kino kizzeewo mu ngeri ya kikangabaana n'ekiruubirirwa ekyokunafuya oludda oluvuganya. Abaleese ekiteeso kino nsuubira ekiteeso kino baakifuula kangabaana. Kiri wali mu kakoona ka Paalamenti. Buli Paalamenti ejja bw'eba eyagala okukangamu koloopu azikize ku muliro okuteeka gavumenti ku nninga ng'agenda bakijjayo mu kasero nti tugenda kukuggyako. Tewaliwo wadde omukisa n'ogumu wadde n'akatundu ak'ekkubo PLU weeyinza kutwalira bwaloopu kubanga PLU si kibiina kya byabufuzi. PLU kisinde ate kisubscribinga ku NR. Ate ku nsonga y'ekibiina ki NUP okukkiriza okussa omukono ku ndagaano y'okwegatta ku mukago gwa iPod ababaka okuli Sibamala Richard ne Kamya Makumbi bategeeza nti yali yalwawo dda. Ebadde yalwawo nadda ndowooza banafa aba National Unity Platform because nabo kibiina kya byabufuzi ate kibiina kya Uganda kibiina kya bannayuganda abakironda nga bakyagala nabo bali suppose bali entitled bwaba nga bajuliriza amateeka kye gagamba baluddewo nnyo nga bebemenya ate nga ssente bazaagala lwibadde tebagalagera